akola kasana mubende mwaka ne gugwako betu ina byetu esubiza bitwagala okukola ng'abantu kati mu kufa kwa Deo yagenza okufa ng'ate Redenze nina byentegese nga gyebiri abantu abali ekasanda mu bimanyi mu kisaawa ennaku z'omwezi nga 16 n'abali emubende nga 18 bonna babimanyi kati nze nasazewo ebivulu byange byembadde ntegeseemu ssente ez'okukola ebirala mwengenda okukwataganya n'abannannyambako nsobole okuzimba ennyumba y'ekijjukizo. Abantu abasinga enziika gye bazeeseemu omugenzi b'ebiddewo tebagyagadde naddala wano eno paati y'okumenya omusalaba kwenga mubadde kino mwakiteesezzaako omusalaba gumenyebwe. Ekifaananyi eri ab'enzikiriza abakatoliki abakozesa omusalaba kale kambatwalire wamu kyabadde kifaananyi kibi naye ate ekifaananyi ku bannannyini enzikiriza bo tebakiinaako mutawaana kubanga kiringa bonoogamba nti faaza azze kusabira munaddiini n'asanga nga baleeseewo ensuwa n'omulamula kyemmanyi naye tasobola kukkiriza nti tubikozesa era agamba wano sigenda sabira muntu ono nga waliwo omulamula n'ensuwa naye era bagamba mu bijjeewo ndyoke ngende mu maaso kati kiyinza okubanga bayithawe nze neddewo twawukana mu ddiini nze ndi musiraamu nze Abdul Nugunya neddewo yaŋŋamba eyenzikiriza gy'ayagala ey'ebyobuwangwa mwalabye famire ng'ekomplaininga nti oba enzikiriza eno lwaki yazze mu lujja kitegeeza bonna babadde babimanyi bonna badde bakimanyi nti yenziika gye balina okuziikamu bebiddeewo so twetondera bekyanyigiriza ne bekyakosezza ekyokumenya omusalaba ewa Jjumba naye ate tekijjaawo bo banzikiriza yaabwe kubanga bakkiriza mu ekyo siina gwenja kunenya mu ekyo wabula nze nga nze omusiraamu nsobola okwetondera bannaddiini nti mukisonyiwe. Abantu abasinga ekyalo wano ku National Theatre kyalabibwako nga waliwo omukyala agamba mbayagala genda kugyayo ngoye ze ewa bebiddeewo era bamu ne bamuyisaamu bubi omukyala w'omugenzi omutuufu yabadde aliwa oyo yali ani? Kakati muganda wange abadde ayina abakyala naye ng'ewaka tayinawo mukyala ewaka abadde abeerawo naye gwe mwalaba awo Kaggwa waliwo omulala Olasita babadde babeera ewaka so oyo mukyala yali agamba nti ayagala kujjayo ngoye nze seyaŋŋamba saamulaba naye nze omukyala gwe nali naye Shamila Mama Lukaku bonna audio ze mbadde mulya zonna nga Deo aba ayogera ku mutabani we gwe bayita Lukaku mwana muto nze namutuuma n'amannya ago namutuuma Nsejjere Lukaku kubanga twali eyo nga Deo yeeyita Ssaabaswa nga mukyala we tumuyita Nnaabaswa kati bazaala omwana nembaga kati omwana tumutuume Nsejjere Lukaku kakati simanyi iyo yabadde ayagala kujja engoye naye ewadde wali safe wenjogera ne kati poliisi emaze otuwa amasimu batukkiriza n'okugyamu ebintu mu nnyumba ya tuwali nnyo kompeni. Deo yafiira mu accident era buli omu yakimanyako mbu emmotoka ye etwaliddwa ali ku poliisi emmotoka eyo gijjeyo kigenda kuba kitya oba temunnatuuka ku process ejjayo emmotoka ye? Tumaze bye tubaddemu kati nga omanyi twakava e Magombe twakava mu Lumbe tumaliriza byonna naye batugambye ate bina okubaamu ne kooti n'omulamuzi kubanga n'emmotoka eyatomera weeri kati basobola tuwa mmotoka eyo ng'ate waliwo keesi eyo twagala sooka following a case tulyoke tulaba batuwa emmotoka ekikulu baatuwa muganda waffe. Twawulidde akatambi nga bebiddeewo alina gwayogera naye ku ssimu era akatambi ako kalagira ddala mu Deo bye yali ayogera Deo abadde musajja mugagga era mu byayogera alaga nga cash money yamuyinanga muki nga mungi abaffe sente za Deo ezimpitirivu ennyo zabadde nazo ziragawa era zabulirawa n'amataka ebyapa alaga yabirina era bwe yali anyumya naye mu katambi ako yabikoonako. Deo abadde mugagga naye nga mugagga mu mutima tabadde mugagga alina kashi ye abadde mugagga nga niwaba ayina 15,000 abeera mugagga kyenyinza okugamba ebyobugagga bya Deo by the way Deo abadde tankisa nze mmanyi ebyobugagga bye emukono tulina poloti ne wano ebulenga nawo tulinawo poloti emu era mu katambi woba okawuliriza agamba nti poloti ye y'emukono y'abaana be ne Maama Lukaku kati ene yebulenga kitegeeza kijja kuba ku family juwa omukyalo mulala kwaliwo omukyalo mulala alina abaana babiri
kati kijja kuba kufa abafamire era alina ebyabugagga byalese nnyo bye bamwogerera simanya abadde alina ensuwa abadde alina ebikola ssente Deo obadde mumativu nga newaba n'emitwalo 2 tekimuganda kugira n'agimalawo n'ate nakugamba baba mpa amafuta tugende kyekyenjawulo Deo kyabadde nakyo yabadde free mukatabise nga omukulu alinga eyafadda emboozi adde aginyumyako nammwe mbeera ki gye mbadde muyitamu naye Deo abadde amaze emyezi nga 1 n'ekitundu nga si yooli abadde amaze omwezi 1 n'ekitundu nga Deo mulalamu so fenna byadde byatusobera Deo nga ayinza okugamba ebigambo kati nganze nze yankubira nangamba ndi ne bayinjiniya wano tutuula bufofofo ne mukola pulaani ya ntaana ne mujjako ku ssimu kati nze abadde mmanyi bwe nnyiga nga saagala kuddangana n'ebigambo naddamu nankubira nangamba baaba kebera ku ssimu yo bajjajja basiimye nkuwaddeyo emitwalo 5 kati nakomyawo emboozi tunyumye naye etwale tunyumya nga buli etuuka ku ekyo ng'abikoonamu nga nze mugamba adde osaga kuwulira ebyo aga nze ngenda kukola entaana yange bayinginiya bali mu bikola naye entaana yange byaddala saagala ntaana egenda kubeera awo kati nempulira nkimpisa bubi nemuga twogere ku ndongo nangamba endongo ngenda kusembayo kuyimba yiyo ennaku z'omwezi nga 16 ekasanda ne 18 Mubende bwe mmala okuyimba ngenda kuyimba nsiibula mu mwaka nja kuyimba ng'ekivulu kitya kimu era ezo shoze nsembayo kola twakayana nnyo nangamba anyiza n'obutakuyimbira ne nkuwayo miliyoni nkulage nti nze nakowa ebintu by'okuyimba era talina nnyo kigala kibadde kimusumula Abu twawulidde audio naye audio ogiwulirize kiraga nti Baby Deo abadde ayagala kufa era yali yegulidde n'obutwa abunywe bwe yali agamba JB mu mwaka 5 temukirowooza nti akabenje kano akaaliwo oba oli Baby Deo yali akoye nga bwe yali agamba nti ayagala Christine Peace yeesula mu mmotoka ye twagala tulambulira akabenje kati ate singa kyabadde bwekityo abasoose ku ssiini abadde bamuyamba singa owuliriza amaloboozi yali ajanye n'okulajana ng'agamba mu ntaasa mu katambi ako kati suubira nti omuntu yandibadde ayagala ate kwetta ng'agamba bamutaasa naye nze mu ndowooza yange manyi nakula bagamba nti omuntu afe ennaku anasimanya mulumu kyenagambe nti Deo abadde yakyukamu naddala omwezi ogwo oguwedde nga Deo mba munyumya emboozi ayogera kuza kufa zokka kati ngenda kugenda nkulekewo muganda wange naye abaana bange be babo abaana bange wali ab'egindi n'egindi kati nga bimulimu era nze tobola yafudde nze nasoose bayidayo ku mulambo gwa Deo naye nasoose kugaana nga ndowooza biri byabadde annyumiza nze nga ngamba oba waliwo ekintu kye baseetinza awo paka bwe natuuse mu mokyale nensanga Deo afudde so kirabika naye abadde n'ekintu ng'okufa omanyi waliwo omuntu asobola okuba nga ayagala kwetuuka nga buli kaseera waabeera ewakaawe batayiza mutayiza abadde agenda kwetuuka bala ne bamutwala ne muyaabwe kakiyinza okuba nga Deo abadde ayina ekintu nga ye ekimu oba nga kimugwira oba nga kikola oba kufa nga kwali kwamulumba dda omwezi nga mulamba manyi kufa tajja leero odi yalaga nti abadde ayina ekizibu ekimutawaanya waliwo interview emu mulangira gye yakoze agamba nti n'omutwe gwali gumulumako ne bamugamba mukube ejju ku mutwe waliwo obuzibu obadde butawaanya Baby Deo okutamanyi nze kyemmanyi ku Deo ekibadde kisinga okutawaanya Deo bantu Deo abadde alina ebintu byakola naye ng'abantu tebamukkiririzaamu Deo ng'ayinza okugamba nti olaba enkuba egenda kutonnya leero ssaawa 10 kati gwe n'omuzala wanoozalaga onga ebyo byakisiru byona kati kyobulaba abaddaga neekole nti abantu bakkirize wawulidde nnyo ekigambo ekyo abantu baganye okuntegeera Deo abadde alina ekintu kyekyenjawulo mu bulamu n'ekimuto kyalinze nnyo okutukakasa ffe tumukkiririzeemu kyobula Deo abadde alina kati Deo abadde agamba lowooza nga bwontunudde bwoti naga tombulya byolowooza naga kale gattamu n'ogatta nagamba ogasse n'ofuna 75 sizezo nga kyobaddeko oba nagamba owandiika awo ebbali erinnya gwe n'owandiika erinnya nagamba kati obadde yagala kumpandiikira oba obadde yagala kuwandiika Nyanzi
nga kyekyo kakati abantu abasinga nga bwomanya abantu abakola ebintu oli ogaana ogamba eddewo ebintu ebyekiyayi. By the way, interview eno gye mumbuuza mujja kubuuzako kwabo abayimbi be mbagambye bajja babuulya mazima dewe baddemu ekintu ekirala ng'omuntu naye nga abantu tebakkiriza kyobalaba ennyimba ze zazaayimba singa ozifolowinga mumuleko omuzukulu Kawanga akanyonyi ntotanga kyokutte yabadde tayimba bintu byakuyiiya ayimba bya ddala era ebyaga longo namba bankutte n'omukazi ye nga tayiiya ntya gwe kyomukola ddakiika eyo oba kyalowooza mbu ogenda kimukola akati olwo olimba bankutte n'omukazi twatugenda ekalangala nenze yaŋŋambirawo kalenda engamba tugenda gera kalangala ne mamalukaku agenda kunkwata n'omuwala era ne bamukwata ate bwe bamukwata tebamukwata nti yali ali oba manju maaso ku maaso najje nagamba banagambye tombeera wala bagenda kunkwata kati tebankotte kati omukazi tomukoze konze genda wegayirira omukazi ebintu byaddu bibadde bya ddala naye kati abantu abasinga nga baagana omukeza kati nga kimuto kyalinga muli era ga nenkola enkyabawo abantu bano bakkirize nti ndi mulala kyekyokka naye tabadde nti abadde ayina abamubanja dewo semopi toyinza kuwawuliddeyo agamba nti nze dewo abadde yagenda ne sente za omukulu owokukitebe wali mukulu Bobi Wine mu speech yo wamukoonako bwakusindikidde message eyo yalegamba ki era message yagituukiriza message yabubaka yakasente si kasente no obubaka ng'omuntu yapeeza obubaka n'agamba kyalonye ekya muganda waffe blok ne muganda ngamba naye oli musajja osegede ne mugamba ndi musajja ma kikyokka talina nti yaba yansindikira sente kyoba ya jasikaleka message bayizawo abantu abatuwa sente mu bintu ebyo nyinza bakoonako kanswede kijja bayisawo si bangi kale abasonda abayimbi bagezaako atwaddeyo 5 atwaddeyo 10 nakiso yali azikungane bwati naye batumanye abatuwa sente Edirisa Musuuza oyampe emitwalo 5 ebyakolaawo netusoloza obutebe ki waliwo ono TikTok abawo oyo mulumbe naye yampe emitwalo 5 wali abakomawo nga bakulya road free sibata nabo bampe emitwalo 5 bane mwenna mwebale nnyo benkoonako bantirako emitwalo 5 naye abalala zaali zino mitwalo 5 mitwalo 3 nga baziwa nakisi ogamba toli mativu na Sindi no Sindi yajja n'atubuuzako nalabika yalina ebizibu bye ng'omuntu naye teyatuwa naye yajja nafunawo kamera awo nga 2 n'amala n'avaawo nenga yalina ebizibu byomuntu abeera n'ebizibu bye ng'omuntu ire tukitola munene olumbe mwali mugamba nti amabanja mangi labo kimu kikwera ku mabanja amabanja gaweddewo waba babanja amabanja ekifo kiri nti amabanja bakyatubanja miliyoni 4 zibatubanja miliyoni 4 mu emitwalo 17 naye nga twakoze budget ng'eri mu miliyoni zabadde ziringa 32 zadde miliyoni nga 32 n'obusente obugwamu awo naye twalwanye nago ng'abantu tusasula abantu batuyamba kati gy'omusaba kabona ebime yabituwa yebipangisa n'abituwa waliyo manager waffe kyotera yatuwa omucere gwe twakozesa mu lumbaawo so netugenda nga tufunzafunza ku budget olowooza okufa kwa Baby Deo tekwabadde nga ekyokuyisesaawo okulanga ekidiini ekitandikwa okwogerwako ng'ekidiini ekiri mu kugezaako okulagibwa abantu ateri kidekeraawo okwetwewola eddiini z'abanno kulaki olowooza mu kidiini ati abantu babalowooza nti okufa kwa Deo kubadde nga omukisa eri Ssaabakabona okuyisaawo akalango ke anti Ssaabakabona bamubatiza nga tuli kulumbe kitegeeza yaziye Ssaabakabona kitegeeza eddiini ye ebaddewo dda myaka mingi wabula Deo nga ye yabagamba nti nze bwe mbanga nfudde mujje munziike mukole bwe muti ABCD mujja bbira bannya abayimbi Soyo yekka kumenyera abayimbi
bebagenda ozekayo bati abakkiririza mu nsonga bwezi tawuliro yagala kunzisa basajja mwebali bangi wano Uganda nedda kakati wabaddeyo ng'oli eyo tuwalabyeyo bayimba waliyo Sebbaale Dr. Sebbaale yabadde ayimba Hassan Nduga naye muyimbi Hassan Nduga si muyimbi si wa ddiini wa byabuwangwa na Nnono Kabona abantu bali ku nnono bayitirivu nnyo 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 n'ab'amaanyi wano. Okay, tusaba tutangazeemu kano kamu. Dax Katero bamwanjulanga Kabona. So nga ate ne Baby Day wabadde Kabona wano ku National Theatre. Kyatuleka kitubuzaabuzizza. Naye Kabona mu nzikiriza eyo oba baali muyita buyisi. Tewali kakati nze sirwa nzikiriza yaabwe naye ate ndi mukwano gwabadde. Muganda wange yasinga okukola ki okubitegeera naye nze yaŋŋamba bw'ati nti kasita osoma bw'omala okusoma eddiini yaabwe bakutikkira omukazi omukyala bamuyita Nabbona omusajja bamuyita Kabona okujjako oli yasigaza ekiba kye kya Saaba Kabona ogenda n'osoma ne bakuterya bibiramu ebyo ojja obuuza ejjento omulimbi oba obuuza Hassan Nduga ajja kukubuulira ensonga nga bweri. So waliyo namba y'abaana gye mwali mutugambye oba abaali bataano ojja kuntangaza then ekiro ne wabaayo mikwano gy'omugenzi w'ebiddeewo egivayo ne gigamba nti waliwo omwana omulala nga Saalongola Duzidda so fa naawe abaana ba bebiddeewo mwakasolozaako nga bameka n'abakyala Saalongola Duzidda omwana gwe yali ayogerako oba walaba omuwala gwe nali nina oba wali omu kuziika waliyo akawala ke naleeta bakayita Ketro ke naleeta yali ayogerako. So abaana baddeewo sofa nze mmanyi bataano basatu be bali ewaka ne batwekera abalala bameka babiri tewali balala mpozi nga banajja buzi kubanga tewali abagaana kubaleeta. Okay, Saaba Kabona yagezaako okuwakanya ekyokuba nti mwe mwabayita abakyala baddeewo ye n'agamba omukyala ye ng'awakanya ekyabakyala basukka mu omu ye ng'amanyi omu kubanga yabadde asabira eyo mu ssabo lyabwe. Ekyo kye nagambye nti buli muntu aba ne kati benzikiriza yaabwe era bikatekkirizaako bakyala baki ate ffe tetuli mu eyo nzikiriza ife twalina nze nalina okwogera bye mmanyi kubanga nze ddewo yagenda okufa nga wakati alinawo omukyala nti oba ono okkiriza mu byobuwangwa tusaba otangazeemu fenna okubaddewo tetumanyi what really happened akabenje kano kaali katya yebo nga mwe babanyonyola nikyava kuki baade bakimbuuza naye kankikubuulire. So akabenje teri amanyi kwe kaava kubaddewo yali mu mmotoka omuntu atya omu kateri ajja tunnyonnyola kituufu kyaliwo okuggyako kye tumanyi ffenna nti ddewo yafuna akabenje ke kaamutta. Abayimbi bangi nnyo nakitumye Abdul Nugunya Festival ekivulo gyekiri era abaddemu endowooza egamba nti engeri ginafiddwa muganda wange tekiriyo ekivulo gyekiri ate mujje bangi ebisawe byonna bijjule kuba nafunye n'ebbanja nina amabanja agenina okusasula bw'ova ku ekyo nina okuzimba ennyumba eya muganda wange nga n'abalala bankwatiddeko omuntu asobola okubeera n'aŋŋamba omuntu asobola okubeera n'aŋŋamba nze nkwadde ensawo za sementi 10 nkwaddeyo amabaati 10 byonna ne mbikola singa obanga oli asobodde.